omulala agudde eddalu bambi ebyayogera tebikwatagana amanya ge gaagano tusobodde okugafuna agataata we ba ankobe ne bekikwatako bambi tushayalinga vidiyo eno esobole okutuuka ku bantu be bamanye nti omwana waabwe bambi tali bulungi ngenda bikuwa byonna naye nga bampita Vicky era nga nsinzira ku Vicky exclusive wamu ne Wonderboy UG. Thank you so much for subscribing. Video jimpereka like ate era gishayalinge tushayalinge yengeri enyangu yokka gye tusobola okukozesa okutaasa obulamu bw'abaganda baffe bano ababeera basiraanidde ku byeyo oba bafunye obuzibu obw'enjawulo ku byeyo bw'oba oli kadamu basse kadama ng'olina obuzibu obw'enjawulo wandyetaaza obuyambi bwange osobola oku inboxinga ku WhatsApp namba yange eyo gy'olaba esembyayo 985 eri wansi w'akabokisi akaliko Vicky exclusive. Naawe ayina ekizibu ekyenjawulo oba oyagala kukola bizinensi nange ye namba gy'oba oyitako mukwano ensonga tuzitambulize ddala. Tubeera proudly sponsored by Hajat Kaloddo. Ono alomba dduwa ajja kukulombera edduwa ey'ensonga singa olina ebizibu ebyenjawulo mukubire ku namba y'essimu eyo gy'olaba esembyayo 067 mu kitabo ekya Quran. Back to details. Mwana muwala ono amannya ge amatuufu Ahereza Elizabeth bannange bw'oba omanyi omwana ono gamba bazadde be nti omwana wammwe gyali e Saudi Arabia si birungi omwana essaawa zino wetwogerera alimuko ne kashoko agamba nti taata we bamuyita Kashinja Deho amanya ga Rusheshe munansonyiwa atata w'omuwala ono bamuyita Kashinja Deho Brecious erinnya liri Brecious. Tata we mbagambye bamuyita Kashinja Deho Brecious era nga anko we bamuyita Lutakunya Vincent. Erinnya liri Lutakunya Vincent. I think bwoba nga yegwe Mr. Lutakunya Vincent oli anko w'omwana ono gwe bayita Ahereza Elizabeth omwana wammwe tali bulungi bwoba nga gwe taata gwe bayita Mr. Kashinja Deho Brecious omwana wo gwe bayita Ahereza Elizabeth ajali yonne Saudi Arabia tali mu mbeera nnungi ali bubi yatandise okwogera ebigambo ebitakwatagana mbw'ate abawalabu bamuzaalamu omwana ate omwana we gyali naye tamanyi oba omwana we yoyo gwe bayita Jesus kwegamba kiraga nti n'embeera gye babaddemu mu kiyumba cause banne bagamba bamusudde busuuzi okusinziira ku information oba details zetusobodde okubeera nga atufuna era mu details zetusobodde okuba nga tubafunira ziraga nti Kanyereza Joseph ye musika kati tetumanyi yagamba amanya ge ye Ahereza Elizabeth era n'agamba taata we ye Kashinja Deho Brecious agamba anko we ye Lutakunya Vincent era agamba nti Kanyereza Joseph ate ye musika kati waliwo tutabitegeeredde bulungi so bw'oba omanyi omwana ono ayitibwa Ahereza Elizabeth abambi muyambe yamba ng'osharinga vidiyo eno etuuke kuba oluganda b'omwana ono etuuke ku mikwano gy'omwana ono abamumanyi bategeeze famire ye then esobole okubaako kyekola omwana ono aleme kufiira ku kyeyo asobole okukomawo wano ku butaka at least omwana waabwe babeere nga bamulabako thani omwana waabwe okufiira mu kiyumba oba actually takyali mu kiyumba okufiira ku mawanga ate batuuke okubeera nga bajja kubanja mulambo awo bwe bubaka bwesobodde okubeera nga mbatuusa naye nga nkugambye bw'obanga oli mu kiyumba oba olina obuzibu obw'enjawulo gwe wenna ayagala okwogerako nange ku nsonga emu oba endala eza bizinensi oba ez'okuyambibwa osobola okunkubira ku namba y'essimu oba no inbox nga ku WhatsApp gy'olaba esembyayo 885 yeyange kennyini tujja kuba tusobola okubeera nga atwogera kankweka vidiyo kano gwe kennyini okewulirireko naye nga embeera bannyinaze gye bayitamu si nnungi embeera yaabwe bambi ate woomya ttooke ebizibu bibasanga sides eyo bayita mu bintu bingi kati ono agamba omuwalabu yamukozesa era ogenda kulya omuwalabu yamukozesa ate omuwalabu simanya at the same time namutwala mu family planning at the same time omuwalabu then ate namuzaala musimanya omwana naye omwana we tamanyi oba mulenzi oba muwala kwegamba byonna byayogera tebigatta bulungi. So bwoba omanyi omuntu ono sharinga video banaye mbasabye mu sharinga video oba bwoba omumanyi ng'oli wano Uganda nze nsobola okunoonya engeri gye mbatuusa ku nannyini katambi eyakoze akatambi kano agwe inboxing ngambe Vicky oyo omuwala mumanyi nze then contact mumanyi oba family yengi manyi then nze nja kusobola
kola kyennakola nkontaktinge abano bennyini abalina omuwala cause bali batolose bali batolosi naye ate bakuŋŋaanyiza munnaabo ono gwe bakama be gwe basudde oluvannyuma lw'okumulaba ndowooza oba oli awo afunyemukko akataala oba shoko. Bannange abaana abagenda ku byeyo bayita mu bingi, ekyamazima tukkirize bayita mu bingi. Yagenda mwana w'abandi mulamu essaawa zino kati wuuno byayogera tebikwatagana, alaga bamukozeseza bakama ab'Abawalabu at the same time bamusudde balaba takyalina mugaso, naye ng'obulamu bwe babeera babuleetedde okufuuka ekyetere, be babeera baleetedde obulamu bw'omwana ono okubeera nga butuuka wano we mumulabira nti kati takyalina mugaso mu famire zammwe. Tetulina ngeri nyangu gye tusobola kulaga busungu bwaffe oba bunyiivu bwaffe oba butali bumativu bwaffe eri famire z'Abawalabu, naye kambalaga akatambi kano mukeerabireko. Nga bakuwa perfume ahereza Elizabeth representing Uganda today. Ahereza Elizabeth. My father is Kashija Deho Gracious. My uncle is Rutagunya Vincent. Johnson was my friend and he died. Kayisija Joseph here for me. Banange munyambe musharinge video. Roya kulisica Rwanda. Omwana agamba ye hayereza Elizabeth. Kayisija Joseph. Musika wa Nono Johnson. Munyambe muntase munyambe muntambulizeko ko information yeno. Omwana ono alabika tali bulungi, kyekyamazima tali bulungi, tuli naye waneeno ti mu batolosi mumanye ebitutuukako. Naye ono yabadde mu contract bakama be bamusudde, okitegeera. Ompozi ongambye bakusuddewa? Basudde sewamanya kuwamanya, basudde ku kubo. Bangamba genda ku poliisi. Kituufu bansudde. Bona bafurumye waka bagamba sigare weka I became scared and I locked the gate. Then my boss came, I opened for him and then Mpozi mukama we yakola ki? I think maybe he's left with me even. Then I have a baby here, I can send the photo. I have a baby in Saudi Arabia. First born. What is this? This is Jesus, the Son of God. I don't know whether the baby is safe. Even I'm now in periods. Had they put me on family planning, I don't know, but I have a baby in Saudi Arabia. You people, you help for me. I don't know if he's a boy, if he's a girl, but he's there. I'm going to send picture. Pozo maze emyezi emeka bukyangojja? Emyezi 5 myezi 5. You follow God. The real God, creator of heaven and earth. Stand in the promises of God, you people. Everything will be possible. Uganda, our flag was raised half-mast. What was wrong? Now I'm seeing it is raised in the way it was raised. What's wrong? You help me. Cameras, Kenya, Tanzania, all countries help me. I'm seeing now the flag. In my house, I was seeing rainbow. God was going to punish the world because of Elizabeth. You people, you wanted to kill me in your house. There is rain.